Tuula tusome egguse essaawa zino zennyini. Tuli katabo Tokiya Ngonge Ento kawandiikibwa Robert G. Mukasa. Tutuuse ku ssuula egamba nti Kaliba Kasajja era nga ssula ya 12 ey'akatabo kano. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Kaliba Kasajja. Kiba kya bulabe nnyo omwana okuwulira nti ku nsi tewakyali amufaako oba nti tewali muntu n'omu amubalamu magezi. Atandika okumala gakola bintu mpozi n'okweyisa nga bw'alaba. Tokiya teyali mwawufu nnyo ku baana abalala abakulira ate mu kutuntuzibwa n'obutafiibwako. Engeri gye bamukubanga ku nsolobotto ng'ali awaka, kale bwe yatuukanga ku ssomero n'agamba nti kakubye. Bwe yagattako ne kabuvubuka eyalaajanisa okumuwaga mpozi n'okumuleega ng'obukamulakwete ne zidde okunywa. Munno bwe yatuuka mu siniya ey'okubiri yasitula eddalu fululabiswa. Ebyembi akasomero mwe yali kaali tekalina bulungi basomesa bamala. Ate abamu ku bo baali tebamanyi busomesa gye buddira kubanga tebaali batendeke. Omukulu w'essomero yalabikangako ng'azze kubanja bisale bya ssomero, n'olwekyo bwe yabifunanga ng'awetamu. Ne bwe yabangawo ng'era tabonereza baana balalu mbu ng'atya nti bajja kuva mu ssomero afiirwe ssente. Okusinziira ku ndowooza y'omukulu w'essomero oyo, buli muyizi eyabanga asasudde ebisale by'essomero yabanga wa mpisa nnungi. Engeri mukama waabwe gye yali yeesuliddira ogwa Naggamba, abasomesa nabo baatyanga okwaŋŋanga abayizi anti bwaddene. Abaana kwe kusiibanga nga bazannya n'okweyibwa mu buduuka ne balya obubaani mpozi n'amandaazi okubimala mu buduuka. Ennaku ezimu abayizi baagendanga okwerolera ebifaananyi by'oku ntimbe. Abalazi b'ebifaananyi bino nabo baali kugwa kukola ssente zokka so si okuwasisa bayizi mpisa nnungi. N'olwekyo tekyewuunyisa okulaba nga baalaganga ebifaananyi ebya buli ngeri n'okusingira ddala eby'abasajja n'abakazi bakagwa ensonyi abaasagalanga obute. Ekitongole ky'ebyenjigiriza kyabulako katono okuggala essomero lino, kyokka omukulu w'essomero we yamala okuliisa omulambuzi w'amasomero. Omulambuzi oyo yamuttira ku liisa eriri n'aliyita ku kuutwe. Okuva ku olwo essomero lino ne lyeyongerera ddala okugwa era n'okufuuka ekisomero-somero. Mwattu nno abazadde b'abaana mu ssomero eryo baali basanyufu bya nsusso mbunga nti essomero lyabwe eryo lyali libawonyezza okubinikwa ebisale ebinene. Beewuunyanga lwaki bazadde bannaabwe abamu baatwalanga abaana baabwe mu masomero amalala agaasasulanga obuwanana ate ng'okusinziira ku bo mbu amasomero gonna gasomesanga ebintu bye bimu. Olwali olwo ebbulwa bikola lino ate ne kabuvubuka ne bisuula Tokiya ku ngeri k'ekyana. Mu kibiina mwalimu omuwala ateeryanga ntama eyayitibwanga Nassejje. Omuwala oyo yali munene ddala era ng'asunye n'amabeere. Tokiya kye yali awalanira omuwala oyo ne bonna baakyebuuzanga kubanga yamuyiikirizanga n'okumujooganga ssaako n'okumusosonkereza buli kakidde. Munnange nno akawungeezi akamu Tokiya yeesimba mu maaso ga banne n'alyoka alangirira nti Nassejje tukooye eri omusota. Mwattu ogiranga ne weeyisaako otuzze anti amazzi tegakozza. Naye obuteeraba buno bukuvumya akusinga kubanga bwe watunuuliranga Tokiya yali agamba munne obutanaaba yali yasiibuuse ng'oluwawu. Kale obukookolo bugeyana anti mbwe eryange ya munnange lye lisinga okuwunya. Siikulwisa eyo mwana muwala yabuuka eri n'abaka Tokiya ne bo beefuka okutemya n'okuzibula nga Tokiya waffe ali ku ddimu avuya era nga Nassejje amukutta amalaka. Akasukali abaana taba muti. Tokiya kye yakola yalaba bamulinnya ku nfeete n'abaka ebbeere ly'omuwala n'atandika okulinyiga mu bulumi obungi bambi. Nassejje yalaajana nti nnyabo omwana nnyize ebbeere. Kaabalenzi abaaliwo nti weewaawo ssebo Tokiya kanyama waffe nyiga tugende. Ne bagamba nti gwe Nassejje guma bukana anti ennyunga ennyengere. Kyokka engeri Nassejje gy'ataali mutene mu by'okulwana, eby'obulumi bw'ebbere yasooka n'abisiba ku mpagi
n'asoobya omukono n'akwata Tokiya awantu awamukubye enduulu eyabula okutikkulako kasolya ebitoogo ebyali biserese essomero. Yawooba nga bw'awoza nti ebyo tebyabaddemu. Olwo n'abawala munnange ne bawagira buwagizi nti nnyabo Nassajjanyiga nnyo, gye babutunda tamanyiiyo, tunaagula obulala. Omuwala bwe yeetawuluza we yali akutte ate n'atandika okufuntula omulenzi agakonde nga n'okutuzza omutwe gwa kitabwe ku ttaka kw'atadde. Engeri gy'ali omuwala naggwano kale yakuba Tokiya n'atandika okubaka omukka n'okutunula ebiriroliro. Kamuttuza yalaba munne atandise okumira amanguta n'alyoka alekera awo. Tokiya okuva wansi nga takyafaananika, ezaala empale nga zifuuse biwujjo, okukebera ku mapeesa g'essaati nga luwe, era ng'avulubanya ettaka akirako kamujaasula mu kiswa. Togayanga kyezinze. Okuva olwo omulenzi yalayira obutaddamu kulwana n'abawala era n'anywanira ddala ne Nassejje ne bajjajjaffe omanyi baagereesa nti guva mu ngabo. Akawungeezi akamu nga wayisa akabanga bukya Nassejje amutuulako mpozzi n'amutuzza obugoma. Tokiya yava mu kizannyiro mannya ku ssomero n'asanga nga mu luggya lw'ewaabwe mugumbyemu emmotoka. Engeri omulenzi gye yalaba omuzzi w'emisango yabayitamu mangu nti si kulwa nga bajjidde mu kapyata eyo bali bazze kumugombamu bwala. Yatengejjera nno bwante kubanga omukulu Kitatta yali yamulengedde dda. Bw'atyo kwe kumukowola nti gwe omulenzi eyeebwala yanguwako eno n'obuuza abagenyi. Musajja watte akaseera ako yali emmese. Yali nga emmese enkwatire ku mawolu era kye yakola kwe kugenda mangu mu njala mu Ssaabagenyi. Omugenyi gwe baamuyitira okulamusa yali musajja era Tokiya gye yakuba amaaso nga ku mukulu we Peter. Yasamaalirira olw'essanyu ate oluvannyuma n'aleekaana ng'agenda gy'ali nti bannange baaba Peter nsanyuse okukulaba. Ate weebali babo bagwaŋŋanye mu bifuba. Peter ono ayogerwako ye mukulu wa Tokiya omubbeere oli nnyabwe bwe yazaala ewa Naggagga. Tina we yafiira Peter ng'amaliriza siniya ey'omukaaga era awo we yakomya eby'okusoma n'atandika okupakasa ssente. Yalina omukisa gwa ssente kubanga mu bbanga si ddene yali akulaakulanidde ddala anti kitaawe yali amuwadde entandikwa y'amaanyi. Obutafaananako n'abavubuka ba mulembe gwe abaafunanga ssente kyokka ne basookera ku kugula emmotoka ezitemagana bakyakale ate nga basula mu mayumba amapangisa. Peter ye yasooka kugula kibanja n'azimbamu ennyumba etayisikamu maaso mu bbanga ttono nnyo n'afuna n'omufumbi w'eddigube. Olwo nno n'alyoka agula emmotoka eyitibwa empya ttuku. Si yakoma awo nno wabula yagula n'ekibangirizi ku nkengezi z'ekibuga n'azimbamu emizigo gy'abapangisa egyayongeranga ate okugaziya enfuna ye. Peter yakizuula nti okufuna emirembe n'essanyu ebya nnamaddala yali alina kusooka kunoonya bato be ababiri abaasaasaana olw'okufa kwa nnyaabwe era ku Tokiya kwe yasookera. Nga bamaze okulamusaganya Peter yatunuulira muto we n'awulira nga n'ebiyengeyenge bimujja. Nnyaabwe nga yali alabirira bulungi Tokiya era ng'amuyonja kyokka kati okumutunulako ng'alinga akabwa akasula ku kikoomi. Endabika ya muto we yamukwasa ennyiike. Oluvannyuma nno n'amutegeeza nga bwe yali amuddukidde bagende bonna asomenga ng'ava ewuwe era nga ne Kitatta kitaawe nti yali akkiriza enteekateeka eyo. Tokiya bwe yawulira ebyo yasekera mu kikonde era okutemya n'okuzibula nga yamaze dda okuzinga kati n'okusiba obubwe obwali butwalika. Ng'amaze yadduka za mbwa n'agenda asibule ku mukyala muliraanwa mpozi yamulabanga nga eri olubuto. Olwadda nga bayingira mu eri etaali mmotoka wabula empologoma obuwologoma. Nga Tokiya asibula bw'ati ebiku, enkukunyi, envunza n'emmese ebyali bifuŋŋamye ku kyalaata muzadde. Tula tusomeye pulogulaamu essuula bwe weekoma ey'akatabo kano ey'ekkumi n'ebbiri
akatabo ke tusoma essaawa zino zennyini, essula egamba nti Kaliba Kasajja gye tuwunzise. Bwe tuddamu sisinkana tugenda ku ssula egamba nti nkumanyi muze, so nkwebaza okuba ng'otambula nange ate n'okwagala omulimu guno. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde nkusebulidde wano awangaale Ssaabasajja Kabaka.